mu bantu abalakasiddwa ku makya kuliko Mubaraka Munyagwa mugatu gwa bato w'ekibiina Communist Man's Party ng'ono olumu ebbaluwa n'agenda Bukolokolo ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulondereza okusunsulibwa ng'akabonero kaabwe ak'olusaniya Munyagwa ne banne basuse kulya era nga mubeeyambisiza ensaniya zaabwe. Munyagwa awerekeddwako abantu b'enjawulo kubadde ne bannakibiina etuva bawadde empapula ze okumusunsula. I got a picture in my mind. Being the returning officer for the nomination of presidential candidates, declare Munyagwa Mubarak Serunga a duly nominated candidate. Olw'obulamuzi yabakama mulangiridde n'amakisa nga bwagenda okufuuka ku pulezidenti era amukwasisa emmotoka enemuyambako mu kutambuza abasirikale. Munyagwa ategeeza nti wanaabalondebwa ku pulezidenti mu nnaku ekikumi ezinaasooka agenda kutandikira kubagwira batalina biwandiiko. Twagala ba investors kituufu, twagala bannaffe ab'amawanga amalala ne twagala abo bokka abatugasa. Njagala okubategeeza omugwira yenna aliwa nga talina ipapula imwogerako wemmala okuwangulwa wa pulezidenti mu nnaku ekikumi esooka asimbula alinyeddako. Ategeeza nga bagenda okutekesera ku nnimi ennansi n'ategeeza nga batala bansonga lwaki twesiba ku nnimi engwira ng'ate ensi nga kyagenda zikulaakulanye ku nnimi zaazo. Njagala okubategeeza n'oluswayiri lwennyini tetulwetaaga. Abaana baffe abalusoma tetulaba kye bagenda kukola Kenya na Tanzania. Nabo batwekanya nabo ebizibu. Twetaaga olulimi olunayamba abaana baffe. Abinne abakulembeze obutasula mu bifo mwe bakiikirira nga kino wakukiwera ku bukulembeze bwe. Ekyatuleetera crisis gye mulaba mu bibuga kutta byalo. Teeka amasannyalaze mu byalo, teekayo amazzi, teekayo emirimu. Kambabuuze, lwaki minisita wa Karamoja abeera ne ofiisi e Kampala? Ku Kampala Road minisita wa Karamoja akolako ki? Minisita wa Karamoja andibadde Karamoja. Moroto kabajeti ako ne bakaspendingire Moroto akulira amakomera ga Uganda abanoonya ki ku parliamentary avenue buli kumakya kuliko komera sajja ina kuba kitalya oba ruzira nga gyatuula ni buli kumakya Minister wa Northern Uganda akola ki wano. So ngezaako kubategeeza nti let us decentralize government resources neziba entities mu ngeri y'olusaniya. Mungeri muno munnakibiina kya Revolutionary People's Party Frank Bulira Kabinga naye asunsuddwa n'akasibwa okuvuganya kuwa pulezidenti. Ono awerekeddwa ku bannakibiina kye era yasembye ku basunsuddwa olwaleero. Declare Bulira Frank Kabinga a duly nominated candidate. Ondirado emmotoka y'abakuumi yagenda okweyambisa mu kuwenja akalulu mu kukolera ku Kabinga ategeeza nti essira bagenda okukiteeka mu kutumbula enfuga ya federo kiyambeko ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo okulaakulana. We are standing on federalism. The biggest problem of our country is the system of governance. When we look at countries like United Arab Emirates, Sharjah is competing with Dubai. Dubai is competing with Abu Dhabi. We want the 16 federal states making up Uganda to compete amongst themselves. Olira ategeeza nti wakuzima eddoli y'omutima mu ngeri y'okujjuukirirako omwogezi Dr. Gulekiyingi gw'agamba nti mutandisi w'ekibiina kino. Right now we've been given 10 acres of land in Bunyolo and we are going to construct the Agataliikonfuufu Memorial Building. And that Agataliikonfuufu Memorial Building is going to have a nursing home, a youth rehabilitation center, and a heart training institute. Wano ssente w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Sayibala Bakama awumyewumye ng'okusunsula bikutambudde mu nnaku ebbiri ategeeza nti abantu 8 basunsuddwa okuvuga ku bwa pulezidenti. At the end of today, we have managed to nominate 8 presidential candidates. It is therefore expected that these 8 candidates will appear on the ballot paper come January 2026. Abakutira obutageeza kumenya mateeka mu bitundu gye banaayita nga basagula obuwagizi. We wish to urge them, together with their supporters, to observe the law, be respectful of one another, be tolerant to other people's different views. Shamshan Naluja yakusakidde gulu ku Bukedde TV.